ennaku zino kizze kiri evident sagala gamba nti nze nkirabye naye ekkanisa the whole body of Christ as a whole erumbiddwa oba ngambe erwadde oba eguddemu nnabe kirutamanyi kiva ku ki buzibu ki bwennyini what are the causes ki ekireese obulwadde buno kuba weesanga munnange edda amakyaki gakolanga ne basabira ne baterera n'ennaku zino emizimu gye balina okugenda ndigamba gwe musumba n'omulaba ava mu bwenza gyansabira musumba mbadde sinnakubuuza ng'oli munyiivu nnyo. Kama yeebazibwe. Amiina. Sikulimba omwana bali ku ssomero eyo manyi abanatera okulumba ku masomero. Omwana yali mwana mwabula n'akubwa n'agwa. Kati mukwekanga cyane bagamba tuyite omusumba bayinawo omusumba yaba ku church yemu naye nga yali nga tero okujja kuzira nkyawa ku kisomero awo. Musumba najja misinde ekyo mwana yamukuba lanchi najja n'agamba nkugoba namusako Bible. Ejini yali mwana lisekanye gaba kati gwe gwaba mu wenzi mbwogobanze. Can you imagine? Musumba sawo sokubala museka abantu. Mukama yeebazibwe abooluganda. Amen. Kansubente muli bulungi. Kati ye agambye nti church ndwadde. Church eyina ekizibu. Simanyi kale kyo babulwadde oba kinenga waliwo ekitatambula bulungi. Ekyo njagala obeere ng'otubuulirako olunaku lwa leero. What went wrong? Fa baabula oba Katonda yatwesonyiwa. Tetubulanga. Waliwo yagamba nti wetubanga right now. Katonda banga yatwesonyiwa. Then yatuwamu sitani atufugemu. Kati lwaki? Agutala ebigenda mu maaso. Anti ebigenda mu maaso mbimanyi. Ate mbiraba. Kubanga Mukama already yabindaga nga bwe nkugambye nti kanisa ndwadde. Kanisa bwebala kumala kubeera nga ndwadde. Kanisa nebeera nga yedefendinga. Kanisa nebeera nga yeebikirira. Omala okukola ekibi mandika okukibiikiriza. Kanisa olina interpretation yo nungi nayo. Anti kanisa ndwadde ate yeebikirira. Kanisa neyeerungiya. Kanisa neyetendereza neye praisinga. Katukolewe tuti koze olunaku lwa leero ogenda tubuulira ekkanisa yalwala etya yalwala ki kanisa yeebikirira etya era how does it defend obulwadde bwayo era sawa soke tufuneyo akalango kamu tutandike ebintu byaffe tugende mu maaso. Do you believe what? That it's possible to cure from diseases like fibroids, hernia, prostate enlargement without surgeries? Yes, it's only possible with God Heals Herbal Medicine. We also have medications against ulcers, prolonged constipation, hemorrhoids, syphilis, gonorrhea, back and joint pain, low sperm count, high blood pressure, sinuses, UTI, asthma, allergies, sickle cells, low immunity, liver infection, kidney infections, etc. We are located at the entrance of New Tax Park, Hijab City Arcade, shop number GF34. We also offer banking agent services. For more information, call +256 70 60 64 923. God Heals Herbal Medicine. Bijjanjaba potulu bambu power sweet girl yazze mu stoko webiri naye lwakuba birina dozi togenda n'okagula nga tolabye musawo sokola abo musawo akunyonyola engeri gy'okakozesa ne degree eya okulemala kwoliko babere nga bakutereeza bulungi. Mpozi ekirala Alpha Media Production weeri olunaku lwa leero egamba nti omukolo gwonna mbaga ogenda kukola katuwa mugenda ka picnic ogulinnyanyi mulundi gusooka simangambwa ate ngendako mu kyalo ogendayo ndi ku kisaawe njagala kunkima bayirawo ate tunana kwagamba kantu ako exportive twaguddewo ekintu ekyo abali ku kisaawe okomawo we can pick you up. If you want it to be live, we can do it live. We can do a live conversation nga tujja. Obanga tuyagala kibeere live, still we can just pick you up ne tukutwala gyogala ki to your destination. Watali kuwonoona biseera byonna. Musumba tugambye nti kyetuweebuuza kye kyatuukawo ekkanisa yalwala. Kati njagala tubuulire ekkanisa yalwala ki era yalwala etya. Lumu nali ku lusozi n'ensaba. Mpuliriza.
Mukama n'anambuza ekkanisa ya Uganda. Kanisa ya Uganda tulina kanisa bbiri. Tulina kanisa nkadde n'empya. Mweyuzaamu the testament. Kati ekkanisa enkadde kikyogerako abalokole n'eddiini endala oba mubalokole mwennyini bembeyuzaamu bwe bati. Ekigambo ddiini ky'Abannayuganda. Ekigambo ddiini kitegeeza religion. Ekigambo ddiini si ye kanisa. Yeah, that's not the church, the body of Christ. Yes. Kati otegeeza nti body of Christ ate yeyuzaamu bibiri. Kati tulina kali kankuleti tulina ddiini ate tulina ne kanisa. Kanisa ngambe ye faith. Church. Just the church. Is the Church of Christ. Then faith kwe kukkiriza. Ekitegeera. Kati tosobola kuŋŋamba nti oyina ky'okkiriza ate ng'okyali religious. Oba mu ddiini toba na ky'okkiriza. Ogenda n'ebigenda bakusomera Bayibuli bakola buli kimu kyonna. Otambula n'amateeka agaliwo. Oluta tolina na access etuuka ku lutaale. Mpulira. Gwe toli mutukuvu. So abatukuvu kabatuukayo gwe bakubuulira ekivudde. Ate bakusomera bisomere. Genda maaso. Ekitegeera. Tokkirizibwa kusoma ki? Bayibuli. Eyo yeki? Yeddiini. Yes. Eddiini ze tulina Bukatuliki, tulina Bukristaayo, tulina Obusiraamu, tulina bu Orthodox. Aba Seventh Day. Tulina n'aba Seventh Day. Ezo ze ddiini ze tukoze eki? Ze tulinawo. Abalokole tebaliimu. Mu ddiini. Tebali mu ddiini. Genda maaso. Abo bali mu kanisa. They are in a church. Yes. But not in faith. Yes. Mpuliriza bulungi. And church is not the buildings. Church is you. Is me. Buli Mukama bwandaga nga kanisa ndwadde nga nvundu. Abandaga gwe nani? Naawe. Okitegeera. Aya nayi. You and me. Lwaki? Ati nkyogedde mu Jamaica aya nayi. Kakati Mukama bwe yandaga church nga nvundu. Nga mujjuddemu emisege, mujjuddemu ebirwadde, mujjuddemu bali b'enkwe, mujjuddemu kwegamba ebintu ebyo singa ogenda mu nsi y'omwoyo nga tosobola kwesembereza kanisa. Mujjuddemu abanabi babulimba, mujjuddemu abantu balokole naye nga bagenda kusamira ne batambula n'eyirizi zaabwe nga bazireeta mu kanisa. Mujjuddemu ebintu ebitayogolekeka bye bijjudde mu kanisa. Naye nga era olunyiri lugamba jangu nga ki? Nga bw'oli. Naye owone si jangu nga bw'oli ate otandike kola ki? Okuttira eno. Nga bw'ota abalala, nga bw'osiiga bano siriimu. Ati wonsemberera nga nze ndi mu kuwona kansa. Wotegendeza nawe ayinza okukwasa. Mpozi kansa. Wa leukemia yatta. Kuba nawulira mbu kansa alwawo okuwona. Atya Yesu amuwonya naawe. Just mbadde ngereza eri mu nsi y'omubiri kati seeno mu mwoyo. Kati Mukama yandaga bintu bingi. Nandaga ekyaki ewunya ekivundu. Ng'ewunyira ddala. Ekanisa omuli omusumba ewunya eti ekivundu. Ekanisa ate nga musumba yennyini mwenzi. Kati ate osobola gamba tewunye. Musumba yennyini muki? Mwenzi. Nga toyagala kumwogerako. Abasumba benzi gye bali. Bagoba bakyala baabwe ne bawasa bakyala baabwe abalala bapya. Kubanga bali bakyala bali bakaddiye. Nga tebakyabalabamu. Kitegeera. Ngambye abasumba muno. Mukama yabagamba nti oyo guli naye si yewuwo. Nedda sogedde ku basumba. Waliwo abasumba bamu nga bakyala nga kyekizibu. Nga si basumba nga kyekizibu.
okubye side zonna gwe tosonyiwako nga mukyala w'omusumba yamira amalala n'akwata empisi embi nga bw'olaba mukyala kabaka Akaswero nga mukyala w'omusumba yakoze kyamaanyi nnyo okuyuzaamu ekkanisa mukyala Akaswero kabaka ayita mukyala we ajje bantu bamulabe mukyala n'amulagirawo amalala n'amugamba ani agenda kujjayo sigenda kujjayo eyo kubanga ndi mulungi nnyo ndi w'amaanyi lwaki ompitiriza edda mbadde manyi nti omukyala wafumbirwa omusumba bagabana ku mafuta omukyala n'abanga omwami oba mwetowaze n'omukyala n'aba mwetowaze tekiriwo ekityo ssebo si bwe kikola oli oluusi amafuta g'omuwadde gamuwa gamaliza oba namira mawagali n'awulira nga munene ye n'alaba nga ate ng'aliko feva ate ng'obulenzi obulala bulina okumukwanako mukyala musumba okitegeera si kuwaayiriza njogera eno n'eno tebiri sayidi emu bwe nkugamba kanisa ndwadde kanisa endwadde ddala Mukama nandaga olubuto naye olubuto lwa kanisa ye Uganda nga naye luvaamu envunyu okitegeera naye nga luwandikiddwako erinnya ki Uganda musumba oli mukulwana kuba Uganda toli mu butume bwa kanisa nedda biri bintu bingi kubanga nze ndi mutume njogera Mukama byabandaze siri mukuba gutosagamba nti oluto nga luvaamu envunyu sooka olinde nze njogere Mukama bye yandaga ayagala awulirize bw'atayagala abiveeko okitegeera Mukama nandaga envunyu nga zitonya bwe zatonya ngangamba oyo muweereza wa Katonda oyo awedde n'omulala ng'akoze eki awedde kati speedi yeeyongera nga ndaba zeeyongera speedi okitegeera ngenda kulaba munda nga waliyo ekintu ekizizaala munda mu lubuto Mukama nandeetera abasumba banjawulo besobola kwogera wano kubanga sirumba abantu numbye ekiri mu kulwaza ekiri mu kulwaza ki ekkanisa okitegeera ng'abasumba bamu baabivaako bo bakuŋŋaanya ensawo zaki za ssente nga bakola ddiiru n'abasiponsa eyo nga bakulaga siponsa sinaki sinamulokole okitegeera ng'ajja muteekamu yes ng'ateekamu ssente ng'asuubira amagoba kuva mu kanisa eyo kwegamba nga yafuuka bizinensi y'omuntu omulala naye nga wano tulaba musumba gundi amanyi kusabira kibuga asabira abantu naye nga ali behind someone atali mulokole ng'amukolamu ki ssente okitegeera kati abantu b'enkola wezityo ajja nakugamba nze sisaba ssente lwaki musaba abantu ssente oluddako ajja nakugamba naye njagalayo ku ssente emitwalo bikadde nga 10 awo ku 5 olulala ajja n'aleeta soda n'amutundira mu church ate ng'akugamba nze situndira soda mu church oli ng'akugamba muceere gwa mitwalo 5 kilo emu naye ddala muceere osobola gugula kilo 5 mitwalo 5 ekisumuluzo kya motoka kya mitwalo 3 ekisumuluzo obusumuluzo sigamba nti ekisumuluzo kisumulula motoka nodda ekisumuluzo ekiringa kya motoka nga si kya motoka nga kigula ki olina okigula ogule mukisa gwo motoka obeere nayo mu ngalo kubanga obeera n'ebisumuluzo ebyo obeera neki emotoka kuvuunula ekirooto kimu olina okujja ne $1 oba $200 wano mu Uganda kati wabanga avunudde ezo ziringa milioni meka aboyogerako bagwanga awo ziringa milioni mitwalo 8 kati bavunula ebirooto 10 abeera mu milioni meka okitegeera so Uganda kanisa ndwadde
kati waliwo ndwadde waliwo kanisa nga yo evunze erike evaamu neki n'envunyu naye ate waliwo ndwadde tenavaamu ki envunyu kati mukama yandeetera kyaki emu bagikwata ku ttaka lyayo ne basimbamu akaana kawere basaddaaka akaana kawere ne bakateeka ku nsonda y'ettaka ku kyaki ku ttaka ku puloti ya kyaki nga banya basimba wakaana era musumba afuna amaanyi agawonya ki abantu omusumba asobola okutta nali mulaba mu nsi omwoyo ng'akola mumanyi nasobola mugerera okitegeera musumba asobola akola ki okutugumbula iye sha kati nonkubuulire musumba sitaani nga yamuyingidde naawe kenyini akutta omusumba bali manyi ali menti kulangirira bulamu ayinza okuba nga menti katuuti naye outside katuuti nga biralamu okitegeera so ensonga yange kanisa ndwadde obwenzi bwayingira kanisa abaana bwendera ku kibituuti abaweereza basobola basula basaba nga benderayo eyo mukama nandetera abaana kyebakola kyebekola katuuti ka mukama abaweereza tebakola mu vetting kyeki nti nga bwemujja okugamba njaga kubeera muweereza basooka kuba mu tooki ate tooki yaki jangu nga bwoli komaweeka ebyo bakomawo ki bonna bakomawo bukomi waka jangu n'ebizibu byowonere mu kyaki naye nga mu kyaki nga waka pregnant nga abaana nga 5 nga n'embuto olusi bazijjamu gwenyumiza omuweereza yali afuuse ekizibu mu kyaki era yenze namwegobera nze kenyini ku keyboard amala kunyiga amapeesa emisana nga kiragenda nyiga ekiro abaweereza obugaalo bumatira bulazo yakuba keyboard nga nawe abunyiga amapeesa so kyaki ndwadde kanisa ndwadde tulaba wano abasumba abamu saidi y'abakyala be basumbuye obwenzi ne bakola ki naye oluusi neera abatawuliza Katonda kubanga abantu bayinza okugamba oyo mukyala gwogenda kuwasa tojja kola ki tojja kumalako naye nga gwogamba Katonda yakugambye ng'oluusi Katonda ate nga sitaani yakoze eki yakugambye okitegeera mu malowoozi gano bwe tuba tusaba olina okuyiga kurecognizinga ddoboozi lya Katonda n'erya sitaani ani aliwo kati abasumba bamu baamira amalala kitegeera nze manyi musumba omu alina obugaalo nga 5 bumutambulirako bumuyita papa ate bawalabwe buwalabwe girlfriend bwe bukola protocol bwe bubeera ku protocol awo kiti kyeki nkyogera nga bwe kiri nze nze nkubuulira nsobola kufuna backfires mu zino message era bagenda kukulumba ogenda kubalaba era sirirekera okuzoogera okitegeera sitaani nze sijja mutya bigambo bya musumba nze sitya sitaani mbonsirise ndeme kwogera amazima church eino kudda ku mulamwa kanisa dda ku mulamwa obubaka buli nti kanisa eino kudda ku ki ombeera ni gwe tulina okunenya mukama nandaga abasumba bamu okitegeera nga ye ya kati nga Pastor Bujingo ya dumpinga where there were no reason kudampinga omukyala omukulu n'amusuula ne family n'agisuula wansonga yabaawula ate eriwa teriiwo n'abaana n'abasuuliramu ekyo kiba kikoli mu maaso ga Katonda kyotagenda kubeera nga weewala oba bamugamba okitegeera baani Yesu yamugamba ng'amugamba ati suula family duka misiri
nga bavudde wansi nga yabadde akufumbira mmere gozaddemu n'abaana ne church otandise naye anti busista weeroga bujingo muloge bamuloga ne bamala ne bamuteeka mu katu ne bamuteeka mu cupa kati lunaku lwagenda kuva mu cupa agenda kutegeera nga already ekintu nga tekyasobola kukyuka. Kanisa ndwadde ekanisa ate yonkadde tebiriiko kubanga musamiza ajja n'asaba n'addayo nga bwe yazze museza ajja n'asaba n'addayo nga bwe yakoze oyogera ku kanisa enkadde oba empya ngamba eno empya ya Kristo ey'oluvannyuma Kristo gy'alina okukima enkadde ekyayimiridde ate nga ngambye musamiza ajja n'asaba mwaka ku mwaka nga bw'asamira nga takyuka omusamiza talokoka n'omusezi naye nga musomesa oba mufaaza oba mu reverand ajja n'awulira ekigambo mufaaza yawulidde ekigambo kyokka gwawulidde ekigambo enkya gwagenda kusulako ng'atuga enkadde yalemerayo eyagana okwatula kyokka eya Kristo ate yatula basazeewo beeraba ekiro nga bwe kisoboka kati yeebikirira wano mu kamera mulungi nnyo ne mu bantu muki naye eyo mu kizikiza mbadde manyi nti enzikiriza yaffe ne tugamba w'omala okukola ekibi confess ate okonfesinga otya nti bannaaye nsobeza naye nzikiriza kati bw'agaana ogenda mukola otya kitegeeza tannaba kikola kitegeeza tannaba kikola anti kati omuntu wagana okwatula nti nkikoze aba takikoze aba takikoze bayinza okuba nga bawaayira okukonjera batya ng'oli yazimbira n'omukyalo oli bangalo ddene ono abonyebonye naye mu bwavu nga teyamuzimbira yadde oyo gwegerako so just mukwano gwe mukwano gwani mukwano gwa pasita Bujingo twogera ku kanisa endwadde tuve ku Bujingo kubanga ye ali ku bibye kitegeera ali ku bibye kanisa ndwadde abasumba abamu bali b'ebisyaga bali mu kusyaga abaana n'okusyaga okukolera ebisyaga kukola zipoto kufuna amaanyi ag'enjawulo agasukulumye ku basumba abalala bamu abasumba bali mu kusadaaka abaana eyo mu kizikiza babalimbye nti kati musumba sadaaka omukama agenda kuwa amaanyi mangi agawonya abantu bajje mu kanisa kati twava ku mulamwa ogwa Kristo okuweereza mukama twadda mu kweweereza embuto zaffe n'amaanyi gaffe okwewaana okola ki okwewaana kati kankusomere twerabawo tuli banene n'olunyiriri wano Bayibuli egambe bweti mu Matayo 5:32 egambe but I say unto you that whosoever shall put his wife mazima mbagamba nti buli muntu yenna n'ateekanga mukyala we saving for the fornication causing her to commit adultery and whosoever shall marry her that is divorce committeth adultery. Nti gwe bw'ofoosinga mukyala wo okitegeera okwawukana naye nga si buki si bwenzi okitegeera n'omugoba nga tomukwatidde mu kikola kya bwenzi kati oyo agenda kumuwasa naye agenda kuba mwenzi agenda okuwasa omukyalo ono oyo gwe waddampinga naye namugobye kati anti era aba agenze obwenzi kati Bujingo yafoosinga mukyala we genda mu bwenzi ekyokubiri Matayo 15:18 for out of the heart proceed evil thoughts nti kuva mu mutima muva ebirowoozo ebibi matters okutemula mukyaki naku zino batemula wetowulirangako waliwo yafiiridde mu kyaki number 2 adulteries obwenzi yes ate obwenzi bwo yafuuka switi w'abaana mu kyaki okwenda okitegeera
abamu tetuli mu kunenya wano abantu naye amazima gakakola ki gakaawa ate nze sijja kubikkirira obwenzi buba ki oyina blazi oyo yagenda yakutwala nga teri mu mateeka oli muki oli mu bufumbo bw'obwenzi oli mu bwenzi si bufumbo obufumbo butukuvu babutereeza tekitwala na sente kwata bukwasa impetaazo n'okola program ne pastor n'asabira empeta n'abagatta mu maaso g'abantu nekiggwa noba nga tofumbye emmere fornications okwegaddanga buli bubadde obwenzi fornication si yeri between abantu nga si bafumbo waliwo adultery ya nga muli omu mufumbo n'afuluma fornication nga mwembi temuli nga mweraba naye nga temuli bafumbo nedda ssebo ki opposite mulimu ekikati adultery is kinene fornication kwe kuno oli mu bufumbo oyenderamu okitegeera kiri adultery kitwaliramu ne bamalaaya okwetunda n'omuntu eyeetunda naye tumubaliramu community nga adultery yes thefts false witness blasphemous ebyo byonna okitegeera biri mu church okitegeera kati ekintu nze kyengeza kugamba scriptures ziri nyingi kamba somere mujazisoma Matthew 5:32 Matthew 15:19 Matthew 19:9 Mark 7:21 John 8:41 Acts 15:20 okitegeera binzi ziri nyingi Acts 15:29 Acts 21:25 tukomao naye ekyengezaako kubagamba kiri bwe kiti okitegeera nti ekibi kiwooma naye kiwoomerera wano kungulu tolimbye munda kiba kikola ki kikaayirira church ye muntu agenda n'akola obwenzi n'akomawo ne yeegaana nti saakoze eki saakoze obwenzi oludwa mulimu ebintu ebimu kale mulimu abasumba be bakola ki be bawaayiriza okana kawala ne kakutega akanyeebwa n'okabuuka kati ne kakola ki ne kakuwaayiriza nsumba yabadde okitegeera ekyo nakyo kirala ate oyo omwana aba yeesitudde ekikolimu ate nga nabyo gyebiri era egyebiri twogera ku kyaki ndwadde bwe tugamba kyaki ndwadde kyaki ebeera ki ndwadde yalwala okitegeera sigamba nti buli kanaku musumba bw'ajja n'agamba n'asaba ssente emirundi 10 namulabako eyo tebandwadde yasooka n'asaba kiweewaayo nekyekumi ne tuleeta kiweewaayo ne tumala ne tuleeta kyekumi nekiggwa ne tuleeta ensigo neggwa ne tuleeta ekyokuzimba kyaki ne tuleeta amafuta ga mmotoka nabo ne mugawa kale ne tuleeta eza looni eya musumba waliwo bye beewolawo ku kyaki kale netugiwaayo ne tuleeta z'amazzi aga kyaki kale netuzibwayo ne baleeta ez'abasula ku kyaki ate nabo tubasasulira emmere ne baleeta mirundi emeka lwasembayo ne tuleeta z'obunabbi kati nange kyenakola nategeera nali muno olukumi buli bwayogera nga ntwaleyo meka omutwalo gwange gwamumala omutwalo gwagwa wali era omutwalo gwagwa wali okitegeera olala walina kubisa kyenji wa 500 ng'ogenda n'ebiddobido buli bwayita ayinza ogamba oyo mwana nga mugagga ate ziri tebaziteeka mu kibbo oteeka mukama omuleetedde koini mukama lwaki omuwa koini erewe musumba otulaze obulwadde obuli mu kanisa obulwadde obuli mu kanisa
to summarize musumba akonye ku bwenzi akonye kubali abalemerayo bajja ne iriziza mu church ne baddayo akonye ku basumba bennyini ne bakyala basumba nabo bamanyi okuyuza amakanisa nakona ne ku kya sente financially watosoka kubatamya kanisa jasula bya sente ngosa obiro bakamula sente buli kadde kimbibiri sente abakakadde musimbe wano aba mitwala 5 wano abe 10 wano kati sala jogenda kusabira abantu abo yanjawulo okimanyi nti abe 10 bakwata omutwalo ogenda bagenda ziteekaawo okole buti obasabire ekirindi abo mutwalo bangi kati tojja abasabira kubanga bali bangi mugenda kagenda basabira kati nodda kuba emitwalo 10 weteka mutesi mukama ajja kuwa omukisa emitwalo 10 ne mbakwatawo ku mutwe abo bakwatawo katono kati wengenda kuba kakadde nze nenfukamira abatano siba abo mbabuuka nedda mitwalo 5 onywezako n'amaanyi kwata naye kakadde kati kuba kakadde mukono gusigalirawo nnyo kakadde nkola bwenti kubali wedda bafukamira ne mbasabira kukakadde nze nfukamira bo ne bankwata ku mutwe nze ne nasimba ate kati gwe banasabira gwe olinganga bo bankwatako nze ne mbawa omuwala yali ayina sente ng'ayina ekizibu kati ng'ayagala pasita akole ki amusabire mwala n'akola ensobi n'asooka n'akwata sente aziwaani pasita zaali sente nno nyingi miliyoni 3 pasita takolanga ki tazikwatangako pasita kye yakola ate nze nkusabire ki mukama yakusabidde dda sabira nange tandike kwatanga bukadde busuuka mu zino sente pasita n'afukamira mpa omukisa gwa sente n'atamanya ntono sente azijjewa azijje muki yali azijjewa diiru yali mukuta omuntu basabo ne banyabo omusumba kaleseemu ebyo sigenda kubiyingiramu nnyo naye musumba nga watugambye ebirwadde tubitegedde kati njagala tuwene ku magezi tugenda kwescapinga tutya ebirwadde naye nsaba abasoka tuweyo akalango tubeere nga tukomawo tubawe how are we going to escape this tragedy akasamba tuko kano tugenda kabuka tutya tugenda kwena tutya bulwadde buno abe tukube Cambridge Junior School tweyongereyo kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta okuwuga okuyimba n'okukuba ebivuga byonna ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira tulina dde ne boarding buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito kilomita 1 okuva ku Bombo Road okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 01 14 12 oba kubira director ku 0752 52 Cambridge Junior School, a well for knowledge. Ekyo bw'abakikola omupiira baguzanya bwe batyo. Omusumba omaze tubuulira ebituluma byonna nga ffe ekkanisa omubiri gwa Kristo. Katusaba otuwe ne ku solution, possible solution. Tutegedde nti obwenzi we buli tubukolere ki? Nalaba spiritually nga Stan asindise spells mu Luganda church ebidamirizo nderibanga ddogo naye spells zino zaali zitambulirako binyira obimanyi bifaananamu ng'obuwundo yes naye nga birumba every church of a born again nga buli kanisa y'omu esabi wano muki mu Uganda lwaki nti Uganda eyimirira nnyo mu kusaba nekuba obwengula naddala East Africa kubanga kyova olaba ne bwe tutambula mu mawanga malala
abapasita ba Uganda they are respected because they pray. Tuli b'amaanyi. Tika kwewaana. Yesu ali mufeeya w'amaanyi. Okitegeera? A solution to this all these things. Walina kusitukayo omutume ajatereeza ekkanisa. Tugenda kujjawo omutume oyo. Ekkanisa twakyogeddeko nti yaani yegwe. Ekkanisa buli bw'oyenda jjukira ffe tuli bakyala ba Kristo. Ffe ekkanisa tuli bakyala baani? Ba Kristo. Ba Yesu. Kati buli bw'okola obwenzi mukyala wa Yesu oba okoze otya? Omwenzeeko Yesu tasobola yimirira waawo. Okitegeera? Yesu adduka misinde n'akuviira. Genda maaso. Kati zino spells ze baasindika. By the way, leka mbabuulire. Waliwo abantu abatulabira underground zino video zaffe ze tukola. Era gwe oba nga tosaba. Sebo abantu balabira ddala Magombe. Agamba oyo musajja Pastor Edward. Nze nasaba Mukama n'abandeetera. Omu yaliko n'omutwe nga gwe kikere. Omu yalinga omutwe nga gwa mbaata. Naye nga bantu. Omu nga mutwe nga gwa mbuzi. Naye nga bali mukunda bagamba atufukidde ekizibu. Okitegeera? Nensaba ndisuganizinga meeting yaabwe gye baali bankolera. Ogambe twetaagayo omutume. Twetaagayo abatume si mutume omu. Bakole batya? Ng'ayina okulongoosa kanisa ya Kristo. Nga Yesu bwe yajja n'asanga nga kanisa bagifuula ki? Katale. N'akola ki? N'abagobamu. Golooza yali aseka. Yali munyiivu. Mu biseera Kristo bwanyiigira bye bimu ku biseera bye yakola ki? Bye yanyiigira n'agoba buli kimu kyonna. Abasuubuzi bonna n'abagoba. Bonna endiga, ente, embuzi, bonna bali mu yeeka. Amayiba, buki byonna n'abiyuzaayuza n'abisuula eri. Okitegeera? Kristo leka atuule mu ggwe. Buli omu manya Kristo ate omwanirize nga ggwe si kirindi. Musumba waayinza okuba nga mwenzi, mubbi, muyaaye, naye gwe Kristo omutegedde otya? Nti mpise ku musumba wange. Ye waali musumba asobola kubeerawo n'akusomesa, n'akusomera Bible, n'osobola kutegeera Kristo kiki kyakola ki? Kyali. Nakyakwagaza. Okitegeera. So Kristo bw'anaamala kumaamira mu kyaki zaffe, myoyo gyaffe, mu bulamu baffe, ebyo byonna obusi, obukumpanya, obubbi, obwenzi, ebiki biba tebigenda kubeerawo ku kanisa. Kanisa ejja kubeera n'essanyu, ebeere n'emirembe, ebeere n'okukkiriza, ebeere n'ebibala fruits of happiness, fruits of spirit, ebibala by'omwoyo. Okitegeera? Okwagala, dembe, mirembe. Okitegeera? Kanisa bwe naaba ng'etebenkedde esobola kuweereza Katonda ate n'omwoyo Mukama n'atambula n'ebyamagero ne bibaawo, abantu ne bawona. Okitegeera ekyo? Kristo yatufiirira ku musalaba n'afa n'agenda n'atuleka wano n'agamba buli omu weetiike ki? Omusalaba gwo. Yali ategeeza nti kwata, wake up, go and preach gospel. Ate n'amala n'atusindika mu nsi zonna tubuulire ki? Enjiri. Kubanga ye yakimanyi nti kati yafuuka omwoyo gutuula mu ki? Muffe. Kristo bwe yali agenda kutandika obuweereza yagenda ne bamubatiza. Bwe baamala mubatiza omwoyo mutukuvu n'ava mu ggulu. Katonda n'agamba oyo ye mwana gwenkola ki? Gwenjagala mubona. Mwoyo mutukuvu n'amuyingira n'amuliidinga paka bwe yamala kuweereza. Era mwoyo y'omu gwe yatusuubiza eyali mu Kristo. Omwoyo yamuwanga akola eby'amaanyi, eby'amagero, okubuulira enjiri, abantu ne balokoka. Okitegeera? Y'omu ali mu ki? Ali mu ffe. Tukyasobolera ddala kukyusa kanisa.
nebeera endongoofu eyo Kristo gyagenda kukima. Okitegeera? Mukama aze nga ndaga bintu bingi naye bwe mbyogera nnyo abantu bampita mulwadde. Naye sibaliiko nnyo mmwe basumba mwogere bye mwogera. Basumba bakogera ate. Abasumba nti nabo balwadde. Okitegeera? Gye bali abatanjagala be ate buli kilipu bagiraba. Wabaku bekolamu akakiiko. Bakufollowinga bulungi. Kugamba beba number 1 local fan bo. Kati no kambabulire mu checkinge mu chachi za mwendwadde. Gwe kenyini okola boto pininga muno nawe lugalo luno lukola ki? Kusonga mu inana olikunze obufumbo bwakolema, olikunze olikuwala bwa chachi, olikunze oli mubbi, oli muyaye, olikunze kwegamba oli kimu kyonna. Asaba bibbo 10. Okitegeera? Olikunze chachi yo emaze myaka 20 erimu abantu bana. Tokoze mulimo gwa Kristo. Oli just ekitiibwa busumba. Sitana akuba gwe miggo na kuwogoloza. Busumba kanisa kunyiga bunyizi tubasibule. Neda nange bankuba nnyo boogera nnyo. Kati nange nfuna chance. Oba kutemu. Nfuna chance. Bakanike tuve wano. Gomanyi bameka banji bansinga amaanyi mu kwogera. Mukuleka nange nina ka microphone kange kaka nokwano ku expo wofunira obayisiza ate bampuliriza kye kirungi okitegeera bakuwama tu so twetaaga Kristo chachi ya luvanyuma enkomerere etuuke nga Kristo akusanze nga mutima gwo gwatereera nga watereza ensonga bubaka buno bubeera bukaawo nnyo mu bantu kubanga tebagala nnyo kubiwuliriza. Naye amazima gasigala ki? Amazima. Era kyovola banze siriva ku mazima. Oba Sitaani alikola ki? Oba boogedde ki? Ndisigala nga nyanika obuziina. Okitegeera? Ndisigala nga njogera ki? Bibakola ebikyamu. Ebikyamu ebiri mu kanisa. Lwaki muleka Sitaani ne yeegazanya mu kanisa? Ne mutagoba Sitaani. Naye ate buli lunaku Sitaani tumugoba naye ng'ate mutuula naye. Ne muteesa. Okitegeera? Abasumba abamu abalina abasponsors bamwina abasyazi. Batumalidde obwana mbu babatwala ebweru baana babasyagirayo. Abamu waliwo omusumba yatwalanga abawala kumbe eri waliyo ekibiina eri ebweru kitwala abaana abawala embwa zibeebakeko bakole firimu bakole video era musumba ye yali atwala abaana abo. Okitegeera? So kati ebintu ebikyamu byokola wano oyinza okuba nga okola sente of course fete tukuliko ekyokubiri kola sente zo ng'ogamba abantu ng'oli musumba wagamba nze nkola sente zange musumba kyo omumanyi simumanyi bamumanyi agamba akola sente ze neyeriira sigaddewo okitegeera emirimu. So please tusaba kanisa ekyuke eve mu kwonooneka edda ku mulamwa. Kanisa yeyina okusabira abantu. Omusumba totuula ku kanisa genda okole emirimu gya Katonda. Ku kyalo tebakumanyi gwe boogerako ebiyisa ebibi kanisa yamwe mwabalokole ekyalo kyonna kyabakyawa. Okitegeera? Temubakozeeko omukwano, temubalaze Kristo buba mukwano. Kituufu Kristo bamukyawa naye ye agamba ki? Ekigambo kya Kristo kigamba ki? Katonda agamba ki? Okitegeera? So Mukama abayambe musobole kudda ku mulamwa ogwa Kristo. Church yeetereze eminyira bye basindika bive mu bantu. Tusabe Mukama ajja tutereeza. Amina da. Tugenda ku crusade. Twabagambe crusade neba nene nnyo. Yegala omwaka. Tuwagire tugende kubuulira enjiri bantu bakole ki? Balokoke. Sindika sente zo budget tugibagamba buli naku ya bei budget erimu ki? Erimu mitwalo milioni 3 si mitwalo
milioni 3. So twetaaga tukirize eyo budget gwe sente zo z'oba osindise zisobola kuyamba ne tugenda mbiko mu basamize kulwana olutalo. Sente za sinse zakoze ne kyeziyamba. Zigenda kulwana olutalo mu basamize. Kitegeera. Enamba y'okusabirwako ya office eba directing oluusi nange njikwata mbeera nayo. Eyo ye 074 mukaaga 18 22 41. WhatsAppinga oba kuba wemba sikutte tokoowa kubeera ng'okola ki. Gwagikwata kanyina waliwo omuntu agikwata. Oluusi waliwo agikwata nga ndi busy. Naye most cases era bwakukwata nziramu n'enkola ki. N'omukubira n'omanya. Ya. Mukama banjagalire mwebale nnyo okubeera ku expo. Mwebale kwagala spiritual purpose. Tulina gundi zaffe zino. Oba ogifuna ddi. Simanyi ndowooza nja kujja ngikime ku office. Olina okugula oyakugula ati sebo yakuwagira buweereza. Kale banexpo bajja kunkwatamu awo. So ne bannyabo twebaza nnyo kubanga mutulabye temuseka abali eyo nga nawe yakondako nga ndi matanga ago ekwatagana ne musumba omugambe nti Dani ne Abe ne Soda batwalireyo ku masaati agameeru nabo babeerenga bakola ki nga baakayakana oba okubya ebinyo ebiri n'ejjinja limu obeera wagidde obuweereza naffe obeera oyagade tubeereko mu mata. So tugenda komawo olunaku lwa leero temujjanga okwo mubeerenga nga mujja nga mutukeberako mumanyi kituba tuleesebwa ekipya. Tanaba subscribinga nkwegayidde ekikole eyakikola edda nsaba otambuza akatambi kano. Bye bye. Expo TV to the world.